Kubuli kaseera onyima emboozi ogamba nti mbu. Anti bagamba nti mbu. Bwe kiki kiwa experience ki wali olabyeko ky'oyinza okugamba nti nawe walabako. Eva gwe Alani obeera onyumya mbu bagamba mbu gwe walaba ki? Kale Kim yaŋŋamba. Eno faamu y'abakazi epaakinga wano tekuliiko n'omuntu n'omu g'oyinza kwogerako n'otuwaako ekyokulabirako. Sina faamu. Leka tusooke tukole. Abakyala b'ewaka ye mbu ekitwala bano abaami ebweru. Mbu abaana abo ab'ebweru simanyi bakola styles ez'enjawulo, bakyusa ebiwato, bakola batya beki. Mbube bibaamu naffe tulina obukodyo bwaffe ssebo. Naffe emyaka gyaffe tuba n'obukodyo bwaffe. Kakodyo ki koolina? Tubulina. Abo abawala abato tebamiima. Nekati bisambyo tebakola ki? Tebamiima. Oli mufumbo? Oli mufumbo toli mufumbo? Oli mufumbo eka? Oli mufumbo. Okyanyweredde awaka? Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kale senga Bwanji oli otya? Bannange gye ndi. Oli otya? Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Yadde n'akamu. Onyiridde. Mwe tunyirira. Leero kano kakikosize ku mumwa. Ako kalip gloss. Kalip gloss. Lip gloss. Lip gloss. Oh, lip gloss. Lip gloss. Kati abo bakasiiga batunula batya? Simanyi, saagala kumanya. Nze kikulu kati obulamu bwendimu bwange. Sibaddeewo nno. Obaddewo? Nairobi. Wabaddeyo ki? Nabadde ngenza waliwo yantutteko out nnaku ezi. Tolaba ku Lwokubiri sajja wano. Obadde Nairobi? Mbadde Nairobi. Nga muli ssente? Ne Uncle Jona? Ate nno si Uncle Jona bambi. Muntu mulala. Nga mukyala. Nasooka ntwalako eyo ne nnambulako ku Nairobi. Ne ndaba ku bintu ebyewuunyisa. Twayise wansi, twayise mu nnyonyi. Naye nga natambuddemu. Nalongo Kitonsa mugambe tugenda kukola ku ssaawa 6 sharp. Wali eri waggulu, wali eri ku kooti. Senga bannange weebale. By the way abantu bakusiima. Abantu baŋŋambye nfunye amasimu mangi okuva e Bulaaya. Bannange nga baŋŋamba senga mugambe wiiki eno tubulako ogenda kuliwa. Bannange nsaba munsonyiwa abalungi. Bannange mwenna munsonyiwe mbadde natambulamu. N'omukyala mukwano gwange yantutteko eyo nenswako mu woteeri. Nembeerako eyo nenneeyagala nengendako ku mazzi twala tugende. Twamazeyo ennaku 3. Kwe kukomawo. Kukomawo? Kulikayo bambi. Navuddeyo munnange. Buza ku bantu abatulaba akulaba omulundi ogusooka tutandikira awo. Bannange abalungi mwenna bwe tuzze tutambula olugendo lwaffe lwonna naddala olw'omukwano. Bintu bingi ebibaddemu. Bannange musiibye mutya bassebo ne bannyabo. Abandaba ogusooka bannange muli mutya nga musanyusa okundaba. Nange nsanyusa okuba nga njogerako eri mmwe. Amannya gange nze mukyala Aneti Nanziri aka Bisambi Bitereka. Omukyala comedian, actress, senga ow'ensonga z'omunda eyakuguka mu bakyala mu nsonga zino ez'ebitundu bya wansi. Okuzaala, ebizimba, okuvaamu embuto, tofunanga lubuto, abaami abalina prostate, abalina enkwasa entono, bambi tofunyisa mukyala lubuto. Nakuguka nasomera e Nairobi n'ensomerako e Thailand
ebintu mbirina wano eddagala nkozesa miti gyaffe gino egya wano sikozesa ddagala zongo naye nga n'abantu bangi okuva bamu olugendo lwaffe gye lwatandika abantu abasinga bali successful abamu bafunye embuto olinaga nti luli mu wiikisi 3 abantu kwegamba abantu bali eyo bawaka buwasi so munoonyeeko wendi kale Cruise exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabye Allen Cruise ge manya nyongera obbanirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate oba oli awo mutulabira mwebale nnyo mwebalire ddala it's a Friday lwetukozesa eno olunaku olwaleero olw'ensonga ku Tuesday tetwakola so netufixinga ku Friday netumakinga sure nti tubaweereza ntuuseemu ku leeti mukko kubasenga nninzeemu bati oli mukyala mugumiikiriza era bw'olukera ku makya noŋŋamba nti Alan kwagaliza omuwala oyo bw'ati nyinza omutwala olina eriiso eddene erimanyi okulaba oli mugumiikiriza nnyo era nnengeri ate omanyi okubuulirira nnyo nnyo abeetaaga counseling olina ebintu ebikusumbuwa amaka gatabuse mpitanzigi ewammwe nkukansolinga n'omwami nga waali amaka go ngazza engulu kansolinga nina ne gye nabadde eggulo naye amaka kata abantu beekubire mu nnyumba olimba kyabadde kitya omukyala ng'alina obuzibu bwe omwami naye ng'alina ebizibu bye omukyala agamba ali mu myaka 7 mu bufumbo si mu bufumbo amazemu emyaka nga 15 naye emyaka 7 okuva kati olwaliro emyaka 7 emabega alakasidde nnyo okulakasirako kuki alina omusajja tamuwa bulungi kaboozi era ng'omukazi alina kalenda ng'awulira ayagala kwetugira mu nnyumba n'omugwanga yagugula awulira ayagala afuneko ku kaboozi awulira agenda kufa ate omusajja mujoozi nnyo yeeyambulira musajja asulawo omusajja yeeyambulira mu kisenge n'amulaga ku ssemudondo linaagirabako nga bw'onoogiraba nga yonna esitudde omukazi n'awulira ng'agenda kufa omukazi ng'awulira agenda kutaamuuka omukazi ng'awulira afa omukazi n'akaaba myaka 7 amaka ge gagenda gafa tamanyi lwaki gagenda gafa tamanyi atudde n'omusajja bagenze mu basaaseredooti enkuba ng'eringa eyagala okutonnya erimba tujja kudda kristo waligenda mu maaso atambudde buli wamu alabye bakansalaazi mulago alabye badokitazi ab'enjawulo akozeseza ku masturbation n'amala n'amuleka kati emyaka giri ena nga amaze masturbation nga yeemazisa omukazi ng'ayina obuzibu nga sitobulabangako naye munaye byatulaba ku Alan Cruise n'agamba nedda ndoza kampite ku bisambi bitereka gye tulabe naye mpulira ngenda kufiira mu maka omusajja tasula bweru naye ng'omusajja ono yafunamu omukazi omulala bw'atayogera nze okusinza be nnalabye omusajja yafuna omukazi omulala oba baamulogerayo oba baamukola ki kati omukazi we yatuukidde okumpita nga bali mu myaka 3 nga yakafuna akaboozi emirundi egi Alan nakaabya amaziga nakaabya amaziga ng'oga nti nze nannyini musajja oli nga ki ekikaabya nabadde mpulira bubi omukazi yayogedde ng'ennaku egenda kumutta ne tuyingira mu kisenge ne tutuula omukazi n'agamba nti senga bisambi bitereka gwe tomanyi bwe mpulira mu mutima ngenda kwetugira mu maka naye senga nze njagala kukubuuza ekintu nze mbadde manyi ekintu kiruma ffe basajja ffekka omanyi abasajja be balira transport omwana n'agamba ajja musajja n'awaga n'enkya n'awaga nze mbadde manyi munaye kiruma ffe ffekka abasajja gwe kyolowooza gwe kikulumamu nga bwe kikuluma Alan lw'olibeera n'omukazi n'omala naye omwaka gwe sijja kukuwa bbanga ddene n'obeera naye omwaka mulamba n'akuwaako emirundi egi mu mwaka omulamba naye nga yeeyambula omulaba ebbeere oliraba akabina okalaba oluusi ne bwaba yeesimudde yeesiga ebiziga eno bulungi mu bisambi n'olabako naye n'akumma nga takuwadde ensonga ate n'akulaga attitude nga tolina bw'ojja muleepinga n'olaga attitude n'otunula bw'oti njagala ombuulire Alan omanyi ekintu ekikyasinza obutemu ng'ekintu ekyo bagamba sex mu bufumbo si wa buli lunaku takitegedde bulungi kyekugamba nkugambye mu myaka 7
agibalira ku ngalo emyaka 3 yakalyamu ebintu emirundi emeka emyaka buli mwaka gumu ndowooza tugambe nti buli mwaka gumu naye nga ogwo ogumu gwe bamuwadde guba gwegwo ogumu ogwo omukazi era amala kukaaba ne bakati ne boogerako nga bwe twogedde wano ne boogerayogerako bwe boogera n'alyoka ajja n'amugaa nti n'alyoka amutetenkanya n'amuwaako omukazi abadde mu maka ne yeekuuma atayenda takola atya n'awulira nga ayagala mukazi mulungi mukazi mulungi mweru obadde ogamba oti ng'otandise okumira amalusu nedda ngambye mukazi mulungi mweru kati ki ekikumizizza amalusu naye alani obukaba olina bungi nedda njagala kunsiigira kifaananyi n'omulabi waffe ali eyo ategeere mukazi gwe twogerako kiyinza okuba kimaama kiri eyo nga waliwo asobola okukibudaabuda okizzaza alani engeri gy'omizeemu amalusu ensobeddemu potable si potable nnyo naye nga nkugerezaani omubiri gwakyo kiringa ki Florence Nampi kiringa bongo kiyikayika omukazi yakabya amazika nalo kajjamu engoye naneyambulira nga lwaki yeyambula nga busungu bumuluma nga omutima omubiri gwayagala dda nga awulira afa ate omukazi yalokoka takyasobola kudda mu masturbation omukazi nga atulukoka butulukusa omukazi yeyambudde engoye naloka yebamba nangamba bisambi njagala ombuulire gwe senga wano bw'otunula wano kiki ekimbulamu kyemba nnyongerako nga yasika bulungi nga buli kintu kiri masavu omusajja nga atunula bwati n'akola bwati omukazi nangamba senga omwami wange yampasa n'anzija ewaffe ndi wampeta njagala ombuulire bisambi kiki ekimbulako omukazi nalyoka yeebamba bwati pa neeteekawo bwati neyejjamu engoye ng'alina akatiiti nga kirabika bulungi n'akaaba amaziga nangamba bisambi tunula njagala otunulire enankani yange eno ombuulire kiki ekibulamu nkwegayiridde mbuulire ebisambi ekibulamu nga ssente weeziri buli kimu weekiri naye nga tafuna naye kino ekyo kiruma senga nze kinnuma wamma abakazi basooke batubuulire wamma abakyala nze mbadde manyi basajja bekiruma kuba nze mpulira nyo abasajja bebayita complaints ezo nti nze mmaze ebbanga ewaka mukazi wange mmye mmwe omusajja kizibu okukumma kubanga mu abasajja mulina omuze ogukwata ne house girl nga tojja kufa ate obeera tolina nsobi gy'okoze singa omukazi aba akummye olimba naye kati ffe tukwate baani omukazi nno muzibu okumala gatuukira mu shamba boobi oba amale gatuukira mu muntu amale gamukozesa naye gwe omusajja okumala ennyontayo oyinza n'okukwata omukozi we amuvumbiikiriza wakiri ne wejjusa kubanga bw'okozesa ennyo masturbation that is a curse mu maaso ga Katonda nobeera ng'ogikozesa kati omukazi yalokoka n'akimala omukazi asabye essaala alaba nga tezikyakola awulira alabanga mukama atakyakola akati munnange omukazi bwe yeebambye omukazi nga ebintu byonna nakikyo malembe masavu nga mukazi simulabako na buzibu nembuuza omusajja buzibu ki obwatuuka mu nankani ya mukazi we alina agezi kola omusajja nga atandika okwemoola ndoza bwe yagirabyeko oba n'agijjukira nagamba senga omukazi yeyambudde ebbaawo ali awo twabadde mu kisenge basatu neyeyambula engoye n'azijjamu bute neyeebamba bwati n'abuuza senga nga n'omwami waali senga omwami okunzira okumala emyaka 7 nga ndaba bwe nti senga gwe senga kubanga tono omwami sijja mutya mulinamu abaana njagadde neebambe bulungi nga naye waali agambe nti ye senga kiki ekibula mu nankani eno tugenda wumulamu katono nnyo tukyuse location kuba nenkuba etandise tutataaganya tukomewo tovaawo tugende wali tuli wano tunyumyanyumyamu senga wanje mukwano obadde okyatunyumiza omukazi ng'ennaku emu lububi omukazi ng'akaaba omukazi nga pressure erinnya omukazi pressure yalinnye n'emukuba nembuuza omusajja bw'oba omanyi nti mukazi wo tokyakusobola kubeera naye ate ng'ewaka olaga nti obeerawo laba omukazi kyatuuseeko omukazi okufubutuka ye najja yeeyambula omulundi gumu ne yeebamba bw'ati olowooza nti obwongo bwa bukyali bulungi omutima gumuluma awulira akwagala
naye n'omala ebbanga eryo ng'olumya omukazi emyaka 3 nga wakamukolako emirundi 3. Bannange basajja mmwe muli babi. Ate temumanyi nti ekintu ekyo ky'okola n'olumya omukyala bw'otyo omukazi asobola okukutabulira omutwe n'akutta. Olimba? Ala ninalabye omukazi yeeyambudde ne yeebamba bw'ati. Omanye ekintu kye bayita okwebamba nga tomanyi nekikulu. Omukazi natandika okussa obubi bami ng'awulira gundi eri libido ng'eri waggulu. Nangamba nze gwolaba senga nsula nfa. Nzuukuka bwe nti ne ntunuulira omusajja ng'ali mu buliri bw'ati. Ne mmutunuulira bwe nti ne ngamba omusajja mmukole ki? Ne yeebaka situkyasula naye. N'aga nti wuuyo mubuuze nze sikyebaka naye. Yayawula obuliri asula wansi nze nsula waggulu. Lwaki yayawula obuliri? Omusajja nti yamugaa nti njala kusulako nzekka. Ekyo kitutta emyaka 3. Akati omusajja ng'akomplaininga ng'agamba nti omukyala takyampa kyayi. Ku makyava wano oluusi nga sinywedde kyayi. Ate omukazi simanyi ayinza okgenda n'atambula n'agenda mu bintu bye. Ate n'omukazi munene muyimbi. Ayinza okgenda n'ayimba bakomawo kiro. Bw'akomawo ekiro oluusi ng'emmere ajja n'aleeta ebitafuttafu byaguze bikipusa ebyo bikafe javaazi. Nze sibyagala njagala kumboobereza mmere bagintere mu food flask. Nembuuza abasajja baalimu okutegeera ekintu ekigamba nti omukazi yenna gye buva gye bwenkana ng'oyagala akwoleza olugoye n'empale zo zitukule akufumbira emmere ng'agifumbisa mukwano omukazi abe ng'afuna service. Bannange omukazi bw'oba tomukola amazima gakatamu gwe n'osuubira akufumbira emmere agikuterenga mu food flask akuboobereze. Ekintu ekyo kimanyi nti nno kizibu nnyo ebintu bye tubikola okusinza service gye tufuna. Hindako. Omuzannyo ogwo guleetera abakazi okukola emirimu n'amaanyi nga bataddemu n'okwagala. Okola n'ebitaliiyo. Olimba. N'essente z'akameeza zibakulekedde be ziweereza wiiki n'okwatako n'ogenda n'ogulirako omwami oba omugulirako vesti. Kanyonyole bulungi. Omwami asobola okukulekera akameeza. Kubanga ffe batulekera obumeeza. Osente ezo wadde tufumba emmere naye tutoolako tulina ebibiina byaffe by'abakyala. Tulina ebintu bingi nnyo gurupu bye tuteekateekamu. Naye bw'ofuna akasente ako osobola okugamba nti nfunye ekibiina kyange n'obaako n'ogenda n'ogulira omwami w'ejjiini oba n'omugulira silivulesi oba vesti. Kubanga osiima byakola alina ebigambo byakugamba. Abasajja muli bajozi ne mutatukubira na ku busimu. Omusajja mukazi wobo omumanyi wamuzaalamu abaana omwesibyeko osula wawaka tovaawo. Ate omulaga nti no wooli tajja kufumbira omulaga nti naye alina okubeerawo talina kuvaawo. Amazima ga Katonda mu ggulu omukazi tolina kyomukola tomuwaako. Omukazi oli mukubira kasimu kamuwaanako. Bannanga ayagala omukazi baagala abagundi abo bakole batya. Tosobola kufumba mmere omusajja n'agirya ne ku makya otandika okubuguuta na saa 12 kitundu ozuukuke ng'atwala omwana mu ssomero omutegekere ka caayi omusiikireko eggi okole buli kimu kyonna ng'okikola nga ekiro wafunye saaviisi oba nga tewagifunye. Bannaye kiri e Bulaaya. Ab'e Bulaaya tebafuna saaviisi. Kiri e Bulaaya. London, America, Canada, Germany, France eyo. Abantu nze kati kankubuulire. Nze namikwano gyange abasajja bannyumiza ne baŋŋamba nti kati fe olaba mbeera ne mukazi wange naye ndiwo lwa nsonga nina bye ssaagala bintuukeko ku Bulaaya. Omukazi nsula mu ntebe, omukazi asula mu kisenge. E Bulaaya omusajja asula mu ntebe, omukazi asula mu kisenge. Tebakyayogera balinga abakorentinga. Okitegera? Balinga nga abagamba nti ono namupangisaako entebe, ono namupangisaako ekisenge. Omusajja mukwano gwange yaŋŋamba Alan ne mala nva wali ewaka. Ssente zonna zonna ze ŋŋenda okuddamu okukola n'ennyumba eyo gye nguze ku Bulaaya. Sirinaawo ŋŋenda ffa bwavu ŋŋenda kukolerera nga bantu abo. Jjukira amateeka g'e Bulaaya gagamba
mukazi baana kapa mbwa oba omusajja mbu olinga wakutaano okufiibwako kati abantu bali ku buzibu okitegeera bisambi abasajja kye bayitamu kinene ku Bulaaya buli musajja akunyumiza bibye n'abakazi nabo bakunyumiza ebyabwe ng'ofunza omukwano gugenze guggwa mu nsi kati abakazi ate ab'oku Bulaaya bagamba abasajja ayisa abamazeewo abasajja b'e Bulaaya ayisa abamazeewo abakola atya omuntu bufu bw'obuntu bufa ate bwe bufa ate ne sayizi ekendeera olimba akantu keveera omusajja yalina semudondoli ng'awera ng'avudde e Uganda nga semudondoli agenda okudda ku Uganda nga kenkana bwe kati bifa ne bweveera oli nalowooza bannanga abasajja era mamma kyogereku abantu b'e Bulaaya bali bubi ate bwe babeera obubi ne basalawo bakozese masturbation ne shifuti zibalemesa shifuti ze zitya abamu nno sisigamba nti tebakwatagana naye emirimu omukyala akola emirimu ebiri ku makya olw'eggulo alina okugyayo abaana alina okukola bw'ati omwami kale ono akomawo okwebaka ku makya nga yakoze kiro ate omwami ng'afuluma bayisiŋŋanya waliwo omuwala mukwano gwange yanyumiza n'aŋŋamba Alani mwana kyempitamu bw'okimanyi mmaze omwaka mulamba kuva nga nzija eno sifunanga ka sekisi bali mu bintu beteekayo ebibomba kyokka ebibomba birwaza bino ebintu bi artificial machines ebyo birwaza kubanga omukyala oba omwami tofulumya mazzi gali gennyini g'olina kufulumya ku muntu na muntu abakyala balwadde kyova olaba abantu bonna bonna bensinza okufuna bonna bonna benzijanjaba bantu ba bizimba blocked tubes ebizimba ne cyst naye ebintu ebyo kiki ekibireeta kubanga omukyala atuuka n'ayagala ate natafuna kyayagala nakka ate bw'abanga agezezaako okugamba nti nayagale n'abanga agezaako neyeekola n'ebino ebintu tafulumya wali nga bw'alina kufulumya kubanga tulina okufulumya amazzi ag'okungulu gano agasiplashinga ate n'eri munda ne tubaako bwe tumalira ne tufulumya kati agali ag'omunda tegafuluma ekivaamu ng'otandika okuba nga gakoma mu kkubo galina gakoma mu nseke gakoma mu nnabaana okukakkana nga vvu nga mutandika kulwala bizimba abazungu bajjeemu nnabaana z'abakazi e Bulaaya abazungu bali mu kulongoosa bizimba nnabaana abakazi byokuzaala baabivaako abakazi bafunye ebizibu byendiko byendi mu kutuyana nabyo okujjanjaba naye nkujjanjabira emyezi 3 so bwe nabuuzizza omwami namugamba nti oyinza okukola ensonga efaanana bwetu noleka omukazi laba omukazi kino kyatuuza omukazi namugee sooka ofulumemu omukazi n'afuluma ne mugamba n'atuuka ku kino naye nga ggwe osobola omukazi oyo singa kukola ekikyamu ate ng'akisobola omusajja ne tunyumya n'aŋŋamba kati bisambi wamma embeera gye nafuna nagenda nenfunayo omukazi sisula wuwe nafuna omukazi era nenzaala omukazi oli ankozesa n'aŋŋamba nga bw'otasula waka emisana eno wange kati ŋŋenda okujja nga ndi mukkufu ŋŋenda okujja omukazi agamba oli antaddeko obukwakkulizo nti bw'ogaana okujja emisana n'oyita wano n'ekyemisana n'okirya wano ŋŋenda kuvaayo mu public nti nze munnange nze wanzaalamu omwana tondabirira kati omusajja ali mu kulwanyisa mukazi oli butavaayo kati bamussa semudondoli ate eno ewaka omukyala tafuna ennyonta egenda kumutta olaba ebizibu ebiryawo naye omuntu okukuta okwo kutuufu gyekuli ne bakukkusa nodayo omukyala ngaokkuse nokkutira ddala nga toyagala kukitunulako olimba kiba kiti ekyo anti kyekyo oli ng'akuwadde saaviisi n'akukola buli kimu n'ovaawo nga wenna omaze otuuse ku ntikko yentikko eyo nagyogerako dda kasita otuuka ku ntikko n'omala bulungi buli kimu n'okimala naye eriyo omwana ng'akutte ku musajja wa munne n'amufiirako n'amutuulamu kati ye mukyalo ono akamukola byonna masavu kubanga akimanyi eka eriyo omuntu kati oli omukyala akozesa kuvuganya
oba onaamwagala oba tamwagala bammalamu ka supu musajja agenda okudda eno ali mu kulwanyisa maka mbu ono aleme omukazi ono malaaya aleme kujja kwonoona maka kubanga ono mufumbo ate ono akimanyi nti ono serebu agamba nti nze amaka ga serebu okugonoona tinze zikindi mu ddakiika kati namugambye ogenda kukola otya namuga omukazi wuyo omulaba akwagala kyolina okukola olina kunoonya mu wiiki at least olabe nga naye omufiirako obufiizi eri ogenda kulimba omugambe nti natambudde mu safaari nti ye kati ezo ennaku ez'okutambula mu safaari buli wiikendi wafunye omulimu mu UN kati ate omukyalo ono baako ky'omuwa otereeza omukazi alirede okukola kyonna kyaba akoze omukazi ennyonta emutta ennyonta egenda kumutta talina era singa nabadde musajja awo yeebambidde atyo nze nabadde mumaliriza kati Alan omukazi aba kujja nga twageza babiri naye bamba bwato n'olaba ku bintu ebyo wadde osagala otunudde nze munaye tebindya nze nina omutima gwa njawulo naye weeyambulira awo kyokka tonsesa Alan biki byemwoyo Alan oyogera nnyo ebigambo byotamanyi byoteekakasa okweyambula kulala ne bwe nneeyambula naye gamba nti gikwatemu Alan ogirabe erina buzibu ki gikebere nga nkugamba nga nze bisambi buzibu ki nagana okwegeraageranya nze naawe funayo example endala abaana abato gye bali eyo ate abaana bato ki kati nze Alan go mmanyi era golina okuwa obujulizi sikumanyi bisambi tukola interview wano abantu tebalina okulowooleza ebintu tebalowooza bintu birala era sikiriimu naye nkugamba singa kiba kituuseewo omuntu gwensookerako nga omusajja nange annumizza ennyonta ate nga interview tugyogera wano abantu bonna batumanyi ebitukwatako era omuntu gwensooka okutwala mu gundi mu theatre mulage kiki kyembulako siyinza kubuuka muntu mulala kati nzenzire ku kimu buli lunaku asula n'abakazi banna bataano kati otalina kyalaba ate kati otalina kwagala lwa nsonga buli kimu akirabye talina kyayinza kwawula nti kino kirungi oba kibi oba gano masavu oba lejjula oba gundi kati gwe Alan osobola okulaba noga nti bisambi buli lunaku nali mmanyi nti oli muntu mukulu kiki kino not me please nedda kiki bisambi kiki kino luno lusozi lwaki oba olina kyewampadde nga kindi ku maaso saagala kumanya oba olina kyewaba walidde oba tolina bisambi sisobola bambi you're my mother I can't maama wo tomumanyi nze nnyo kakuzaala nze maama wo ali egundi wali ekitintale bisambi you're my mother bambi you're my mother, you're my senga, you're my aunt, you're my big sister. Era ndi sengaawo byonna nja kubibeera ne kkojjaawo ndi kkojjaawo ojja kutegeera naye waliwo ekisalo ekituuka ng'olina okutaasa omuntu oyo kimu oyo sharifu waali ng'osobola okunnyonnyola ekintu n'opima geegi nedda bisambi tetugenda kukkiriza sheno okutambula bwetu ng'onziboolera ku show yange maama wange ali yananfuka agirabe agambe nti owaaye sengaawo ngenda mukubira essimu ate onoomukubira essimu nga taakoze nkuwadde example zisikugambe nti ngenda kukutwala mu theatre nkugambe bugani singa kino ekyagudde ku mukazi tokigeraageranya ku nze kati Alan mbuuza nve ku bantu abalala kati kambuuze kantunule chikeni ndete chikeni kati oyo chikeni tategeera biki byetwogerako kati gwe Alan okitegeera naye nkulaga olusozi nega nti luno olusozi olulaba amasiro galabye nti nonga nti bisambi nekyesitegere bulungi gano masiro gaawa naye nkugaa nti gano masiro g'ekireka ewakabaka kuweka tutaliyo taata amasiro go gasigalawo n'olaba emiryango gy'eggulu nga gigguse abasirikale nga bambowa kwebali negamba nti kati ani Alan buzibu ki njagala ogenda osisinkana omwami wange omubuuze buzibu ki obuliwo abambowa nga kwebali nga n'enkuba bazeesibye buzibu ki kati gwe Alan osobola okubunyonnyola eggwanga noga nti bisambi nagenza okutuuka mu masiro
ng'ate oluusi ndaba olusozi lwakola ki oba ensiisira nga zeetaagako essubi okitegedde nnyo ekyo era tusabe Katonda kireke kutuukawo tutambule nga bwe tukoze eki era n'omala oŋŋamba ntambula ne Kimu ne Sharifu ne Chicken line up eyo tekuyinza kubula alemererwa nze mbeera eno nga supervisor wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono so nga mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. ku line up eyo Chicken Kimu Sharifu tekuyinza kubula alemererwa ate wali Chicken wamma abalungi weetuli wano tunnyonnyola ensonga eno abaami tubeegayiridde bw'oba omanyi nti okyasobola okudda mu maka ga mukyala wo omukazi leka kumulumya nga tomuwaako ekyamazima ekyo ekintu kibi nnyo 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 naawe omukyala n'oyo naye mugambe nkukuba akamu n'abyogera nze nkuba baleme kugamba nti n'olugambo alina ennyonta ate Kimu yeeyisambu obi awo Kimu abeera n'abakazi ab'enjawulo jjo wani omufaako ne boona okikola tunaabako awalawo kifulumiza ku TikTok kiki bannange n'abakyala banneemulekerawo okulumya abasajja oba si bayonjo nkugambye nze kye nnalabye okujja ebali abatali bayonjo ebyo byonna twabisomesa dda era n'abakyala bakimanyi muvaamu ensu omusajja ng'oli bwe yayogera mbu abakyala bamu bakyafu abalala tebeekuba lipeeya omusajja oli ow'e Dubai engeri gye yatubuuliramu kituufu kibaayo naye eriyo n'abasajja bano kati omusajja wuyo agambye omujoozi obumujjudde yazaala omwana ebweru omukazi oli naye amukozesa kayirigombe amugamba nti olina okulya wanaga nti era n'emmere ekyemisana nkirya wa mukyala oli bwe kinnema ekyemisana wakirya kawungeezi ali mu yamuloga okitegedde nnyo yamuloga kati ono omukazi yamuloga namubuuza omwana yenkana nti omwana wa myaka 4 kati amaka ga munno oli mugabonyaabonya omukazi eno ali mukubonaabona namugaye kati omukazi ono tumukola ekimufunira omusajja kubanga abasajja nina faamu ate omusajja nalukagamba ate ekyo tokikola nemugaye kakati sikikola omukazi yafuuse mwannyoko awaka bannyoko baakubula nendeka nga nkoze kye nnabadde nkoze nendeka nga ntereezezza ensonga zonna wabalese beegalidde nalese tebeggalidde naye njagala kumanya nga tebannatandika era nze nabadde ngambye omusajja saagala kuvaawo wano essaawa zino zekyenjagala omukyala nga bwajjeyo enankani n'agitukubira ku mmeeza gikwatemu nga ndi wano zijjako naye gwe omanyi bye nali nkoze mu nsimu namugambye kwatako olabe buzibu ki obuliwo eddagala ndibawe omukazi ye pressure yazamukubye kimaama nekikaaba omusajja nemugaa kwatako omukazi wakale muwembejjeko nenzijjako amataala ze nentula ku mulyango nojjako amataala nenzijjako ettaala misana kawungeezi nojjako amataala nenzijjako ettaala nemugamba ssebo saabaleseewo nabaddewo wali ebbali nembagaa nti temutaana kuntya omwami baako ekintu kyokola waakiri nakolaki nakwatamu nageza okuyanga omukyala atandise nnyo nenfuluma mpola nga tandise okugira okusindogoma nemugaa gikwatemu sebo gikwatemu nga sinnawa kuva wano alese omwami yeekola akola ebirala
ate simanyi yekola atya n'akwatakwata mulagazi kuyange omukyala bambi naye ayaniriza kunze kanfulume awo nenfuluma tebategedde nti kwegabaliko kuwange tebategedde nti nfulumye ko saabadde wala nenfuluma ng'omuntu omukulu naye bwe nafulumye bamazeyo essaawa wange emu ne bakomawo ne bajja mu ddiiro nga banaabye kati kyawuza tebabadde tebamaliriza akamwenyumwenyu nga kali ku mukyala akamwenyumwenyu nga kwe kali naye ngaomukyala ngamba senga zera bwe nalaba abizzeemu bw'anaabiddamu nze senga era ngenda kukuyita nemugaa ti nze wendi omwami nemugaa toddamu kintu ekyo n'omwami nemubuulira nemugamba sala amagezi bw'olaba kikulemeredde eno n'eri omukazi mwatuulire ngaomukazi oli tannavaayo oli omukazi aswale oba na dancing style okimanyi eriyo n'abantu abamu nga tebalina dancing style nnungi kituufu kibaawo naye ono mukyala we amwagala naye obuzibu ava eri ng'akooyi ate n'amalogo weegali ne kino kyogereko by the way ate mbadde ngenda kyerabira ne kino kyogereko bagamba mbu ku buli kaseera onyuma emboozi ogamba nti mbu anti bagamba nti mbu bwe kiki kiwa experience kiki wali olabyeko kyoyinza okugamba nti nawe walabako eva gwe alani obeera onyumya mbu bagamba mbu gwe walaba ki n'ebisambi leka tukole sheeno naye gwe bwebumpininga otyo mu bantu ogenda ti abantu okulowooza nti ndi guilty ati era eri guilty omuntu atali guilty nziba ntulina mu kamera bwe ntunzo era mba kyenjogera nga jaki ekyo naye gwe bukaseera lwoga nti bagamba mbu gwe eva obeera ku mbu gwe kiki kiwali otuuseeko kyetuyinza okugamba nti kino nawe otuweeko experience kale Kim yaŋŋamba eno faamu y'abakazi epaakinga wano tekuliiko n'omuntu n'omu goyinza kwogerako n'otuwaako ekyokulabirako sina faamu leka tusooke tukole kino kale bagamba batya bagamba mbu abakyala b'ewaka ye mbu ekitwala bano abaami ebweru mbu abaana abo ab'ebweru simanyi bakola styles ez'enjawulo bakyusa ebiwato bakola batya beki mbu beekola ebintu abo abaana b'ebweru eyo oli mufumbo toli mufumbo tombula ekyekyo ŋŋamba nti bisambi gwe bukaseera otya abantu bo omukazi we waka omutya noloka weetiriboosa ne bana abawala abato ne balyoka bakudansinga sanyi dancing style nedda togire tokikubira sayidi eyo nti kinnyonnyola nti olwo nanti oteekamu nze toteekamu bulamu bwange oli mufumbo eka oli mufumbo okyanyweredde awaka ng'oddamu toddamu tunula ali no kuma mukazi walaba nnyo kamera eno tunula yolabyo nti tunula nti walinze nyankubuuza zetontunuya yenkubuuza byotunula wali Alan tunula wali naawe wantama ekintu ekyo oli mufumbo omukyala gyali byonna byebiri byonna nagyo ebiri nnyonnyola abantu kyenkubuuzizza bisambi totambulangako bweru enkofiira ate ekkoze eki bisambi byokola tebinyumaamu yadde naaka ondabisa bulabisa nze Alani ndyoka enkulabisa mu kifo ky'abantu ekyokuba nnyonnyola Kimu wuuyo awalisa Kimu yawaga buwazi nti ndyose nenkugamba Kimu waga naye ngenda kwogera ebintu byo waga nnyo wamma genda mumasinnyola abantu wamanyonyola abantu kakati ekyo abakyala abaami bakyogera nti abakyala bawaka batuuka okuba nga babakooye ne bagenda ebweru mbu obwana bulina dancing gundi styles naye obwana obeereyo osimanyi bannange abantu babinyumiza nga babeka abakunyumiza Alani bakunyumiza ngaani abakunyumiza okuva ddi nadde buli agira ebweru n'akunyumiza buli agira ebweru n'akunyumiza ng'olinyumyako ddi ono ennaku ezo nakulaba ofubutuka nakulaba ofubutuka ekyanja wano waneneno kyanja wano tetwabadde naawe ne nanfuka aliya negundi twabadde nze aliya nanfuka nani
Chukamba ne Sharifu. Kozi Sharifu yabaddeko. Mu kisenge wamazeyo essaawa mmeka? Ewani. Ewa Gloria. Sinagenda kuwa Gloria. Tonayingira mu kisenge? Oba ado ina byote. Embozi zemuulya bisambi agattamu ebibye. Ati siga nze bakimanyi. Bakimanyi sigatta. Wabadde mu kisenge n'otuleka nga tumaze okulya emmere n'ogenda n'owujjaala. Naye bannange kubuulira Alani omanyiira. Sebo n'ogenda n'owujjaala. Wakomyewo owunya perfume zesege baadde bakujjanjaba ng'oli yadde musawo. Munange emboozi zo nze simanyi gy'ozijja. Kaakati kyekyo abasajja be batyo bakola. Tonannyonnyola abasajja lwaki babikola kubanga nali ne side chick naŋŋamba ye embeera yonna bo mu gurupu yaabwe nga ba side chick batuula mu meeting ne bagamba nti kakati tulumbe. Omwana nakwatya ku musajja n'amukola buli kimu n'amununa buli wamu dondoli n'amugira amuwa akabuzi n'amuwa kaki n'amugulira ebisenge byonna. Abaana beekola ebintu eyo ng'abasajja babanaye bagenzeeyo. Omwana najjayo ebitiiyo ne batema. Omusajja agenda okuva mu kisenge nga bamuwa glucose. Nze babinyumiza n'entula ne ŋŋamba ya hawula. Era nagamba side chick ne mugamba gwe bino ebintu kituufu gye bi. Naŋŋamba Alan, what are you talking about? Side chick ke kana akawala ke naleeta mugundi. Habiba. Kali ka girlfriend ko. Habiba si girlfriend wange, Habiba mukwano gwange. Mukwano gwo? Habiba mukwano gwange. Okay. Naye nga yanyumiza ŋŋamba abaana bakola ebyo. Eri nga lwaki omwana aba akola ebintu ebyo naye nga atakimanyi oli musajja wa muntu. Balina okubikola naye era ne baba bikozi. Era omwami alina kugumira bino kubanga naffe nze sijjako nange kutandika kwereega naye kola obwo bw'abaana abato. Ate ng'omusajja nina okuba naye era alina kubeerawo ne mumukola bye tusobola. Bibaamu naffe tulina obukodyo bwaffe ssebo. Naffe emyaka gyaffe tuba n'obukodyo bwaffe. Kakodyo ki koolina? Gwe baali bakukutteko ne bakusiba. Batya? Ne bakusibirako munda nga mwoli naye nga oli akutte. Oyolabeko embwa ng'ekutte embwa ginaayo. Kati tinaakunyumiza nti. Nakalabako ak'embwa. Ng'embwa zeekutte. Nga ne bwe zitamba zikutte. Naffe ssebo tubakwata. Abafumbo, abakyala abafumbo? Abakyala abafumbo, naddala abakyala abakulu. Ate abaami mukanyumirwa nnyo. Akaluwa? Ak'okumiima ako. Ne bakwata ne bakunyweza. Maama. Kanyuma? Nnyo. Oyinza n'obuteesunga na bino bajja kukuwunzika, simanyi bakuwunzike. Ate simanyi bakuwe kabuzi. Ekikabuzi omuntu asobola ojjukuwa no problem. Ekyo naffe tukisobola. Si buli omu. Ekyo nakyo naffe tukisobola. Naye omuntu asobola okukola akantu kalala nnyo ate naawe n'otabuka n'ogwa eddalu. Olimba? Kantu kaliwa? Tubirina, naffe tubirina ssebo. Oli serious? Omuntu n'akola akantu? N'akola akantu n'atugga muno bw'ati? Ne banne Alani Mukaba zonna style azimanyi. Kaki akukobadde oweta? Nedda ogambye okutugga. Kati n'ensalako. Akoleko ka style gye kali ako buli n'asalako n'abinulamu n'alaga eno akagundi ng'eno akozeemu ka style gundi ako. Ka X. Tokamanyi. Alani yasiriwala. Kati abakyala abafumbo busitayiro ki bwe balina okukeepinga on nga batambuliza okwewala ebintu ng'ebyo? Ebintu ebyo toyinza kubyewala. Kuba buli obwana buyina sitayiro jjajja. Buzirina naye. Jjajja alali mu jubali obwana buyina style and fashion. Buyina style naye munda muli temubuguma nga w'abakyala bakulu. Omukyala bw'aweza emyaka 4 okudda waggulu ayongera okuwooma. Olimba? Alani gy'oli ku mukazi omukulu olabe. I can't. What you can't what? I can't. Nation. An abomination? Church abomination. Like, it sounds so... No.
kyoyogerako tokimanyi. Omukyala omukulu wanjawulo. So omukyala omukulu nti omuzeeyo omukadde. Omuntu nga mukulu. Omuntu nga mukulu. Ozati kati emyaka anaawoza kinene nnyo. Kati abantu bonna abali muno mu ggwanga basinga bonna bawezezza emyaka 4. Bagiyingira kati. Bagiyingiridde. Obalyeko olabe. Tojja kuddamu kulya ku buwala buto buno. Katonda wange. Siya. Tosobola. Sharifu anyenyezza omuntu. Sharifu amanyi abawala abakyala abakulu. Omukyala omukulu ekisooka abuguma. Omukyala omukulu bw'akukwata n'akumiima n'osirikira awo. N'osooka oboroogamu n'akutaamu. Okuborooga. Oba oli nga generator. Oba nga generator. Ng'otokota. Oba nga generator. Kati obuwala buto kizibu okumiima. Buba bulimu okunnyogoga kuba bwebambabamba nnyo ne wenyogoga. Buunya. Ebyo byonna bingi. Buunya. Tebumanyi kunaaba. Omuwala omuto tamanyi kunaaba. Abantu balowooza nti okunaaba n'okukwata eri munda kwe kuna nno. Omukyala omukulu aba yeeteeseteese. Buli lw'oyambala engoye n'oyambala engoye empanvu n'obeera mugundi n'oweddaabiriza n'obeera bw'oti. Omuntu oyo aba abuguma nga osabisa ebintu ebyo biba bibugumu. Ogenda obbiryako nga bibugumu okufaako obufi nga birungi. Kyova olaba emmere eŋŋanda n'ojja n'olya emmere y'emikolo ebanga emmere gye bakufumbira waka. Wamma Shakibu tava ku Zali. Zali omumanyi. Ng'oggyeko n'ekyo ekintu. Emmere y'emikolo gye baaboobezza okuva ssaawa 10 ne mugirya ku ssaawa 8 ettooke nga liseerera bwe riti. Enkoko y'oluwombo ogenda ogikwatako bweti ng'esensebuka busensebusi. N'eno gy'osiisesiiseeko amangu ku gaasi ne ku kuuka n'ogiteeka wali oza bifaanana. Nedda mukwano tebifaanana munnange. Kati ffe tuli mpombo. Ffe tuli mpombo. Baani? Ffe. Abakazi abakulu. Naawe oli luwombo. Katonda wange. Lwaki? Nze nava mu luwombo banafuuka kisimanyi. Ndi mu luwombo olw'ekinyeebwa kiri ekivudde ne ku kisaka n'obikulooto ekinyeebwa ne kyewunzika ne kigwa wali. Nga kya papo. Nga kya papo. Okimanyi buli lwekiri awa. Mama wange. Akimanyi okiteekateeka. Okitegedde. Restaurant kiwano gy'olyako ekinyeebwa ekya papo. Papazi. Kya papo. Kakati ate bw'olirya eky'oluwombo eky'emikolo tekiyinza kwenkana ng'ekyo. Kiri kirala. Bakiwa obudde. Nkugambye bakiwa obudde, kituufu bakiwa obudde era nkimanyi kya papaazi era nakyo kiyitirivu nnyo. Naye ssebo bisiŋŋana. Emmere y'emikolo giveeko. Ffe tuli mmere ya mikolo. Awantu wano. Waliyo n'omuliro. Like fire in the burning bush. Sala kyenyinza kukutendera. Kyova olaba abavubuka. Abasajja abakulu bagenda bagamba twagala obuwala obuto butukyusa abo busanyi ne butunuuna. Mbu buddamu buzzaamu omusaayi. Musanyi ne buzzaamu omusaayi na biki. Naye omukyala omukulu mulabe edduka kasita osanga nga muyo. Era ebiseera ebisinga abakyala abakulu kati oyinza okusanga gundi. Kati gwe nga Alani oyinza sijja kukyogera kankireke. Abakyala abakulu gwe kyoba omanya. Ogenda kwogera ki? Asooka ekireke. Sanga abakyala abakulu nga Ssenga Nandujja n'ojja omugwamu n'ofiirayo ne bakusanga bakuggyayo bujja. Ani? Ng'oyagala okuvaayo. Nogabanna. Ng'otya n'okulaba abasajja abakulu abakyala abavubuka ate baagala nnyo ffe abakyala abakulu. Kubanga balaba ekintu ekipya bambi n'abugumira eyo omukyala omukulu mulaba edduka. Abamuteeketeeke. Are you kidding me? No, I'm not kidding you. I'm telling you the truth. Sharifu nja musindikako ko bakyala abakulu akomewo ambuulire. Lwaki omusindikayo? Gwe n'otagendayo? Abamanyi. Bannange n'ekirala bane tusaasireko omwami yafiiddwa mukyala wamulabye? Ku mbaga ng'embaga yakaggwa. Oh my God. Wamulabye Sharifu? Omukyala embaga yabaddewo kwanjula. Kwabaddewo bulungi emikolo ne bagitegeka. Omuwala alina emyaka 22 alina abaana 3.
okwanjula kwali kw'amaanyi nnyo olwabadde okutuula mu kidaala bw'ati omusajja omukyala omuwala atudde bw'ati mu kidaala zaaleesa amazina ze nga bw'omanyi omuwala ayingidde yabadde anyumya nnyo hajati kamuwala nga abaami nga kirabise bulungi olwabadde okutuula ku wali n'omwami abaami we babeera babakuba ebifaananyi omwana atandika okussa obubi era nga byonna tubiraba si byagga nti byaki nga tubiraba nga babiraga babitulaga atandika okussa obubi ne bagamba bannange omugole alabika ndowooza tafunye bulungi metro niwe naasembera namugaa kiki nagamba mpulira bubi mpulira sissa mpulira kiti avudde mu nnyumba ngaoli munange simanyi natandika omuyisaako ekiwero okokakanya bagamba bane mumutwale mu nnyumba era bwe yagenze mu nnyumba bino byonna okugenda okuleeta ebirabo twatugende nga takyasobola wayiseewo ndoza ssaawa ntono n'afa ekiro mwe eddogo gyeriri kaakati omwogezi babadde bagenda okuziika basiraamu jjukira abasiraamu abakyala tebagenda wansi eri waliwo omuwala ne bamulaba ku malaalo ku ntaana y'omugezi ku bagenda omuziika ng'ayimiridde bw'ati asumulula akatambaala kati ne bamugamba okola ki wano omukazi talina kujjawo olutalo lwali lugera kubeera lwamanyi lubaluke naye ng'ate omuwala oyo ng'abadde munne woono bamulabye ne ku mikolo egy'embaga okwanjwa yabaddeyo kaakati bagamba yeyasse munne nsonga ki ate ani ayinza okukugamba nti nsonga ki ndoza emikolo gyamuyitiriddeko abantu ne bagamba oba ye mutimbi oba yadde munne woono kubanga mbo bwe baatula mu meeting waliwo okuba nga ogenda kuwasa ne bagamba nti affe tukuwadde kuleeti za bbiya 10 nze nja kutimba mbu yatimbidde bwereere naye mbu oba yoyo omuwala kati yatimbye oyo yavuddeko akabasa omuwala n'amulesa abaana abato n'aziika mukazi w'omusajja naye nga okukola omukolo konna tiyabadde mulwadde olwabadde okulinnya mu kidaala n'atuula ku ntebe y'omusajja bw'ati n'aliraana bbaawe yagezi kulanga ekintu kimukuba omutima so tukusaasira mwami gwe oba ye mwami Ssentongo tukusaasira ffe ng'abamu basenga ababuulirira nga bwe nabagamba nti emikolo mugyegendereze kwanjula mbaga nkata buli kimu tusaasira omwami oyo nti kitalo nnyo bambi tumanye obulumi bw'olimu era tukusabira Mukama Katonda ayongere okukugumya ate abaana si ba musajja abaana ababiri abato ba musajja mwana naye omusajja tamanyiddwa wawaali kaakati owuwe kyekino ekito ennyo ne bali bato nnyo yabazazzaako mangu kati omusajja alaajala nagamba bannange omwami bwoba oli eyo taata w'abaana bano jangu ono n'abaana jangu tukube empenda tulabe kye tunaakola kaakati nageza okulaba nga waliwo amuwadde piki maama Fiina yamuwadde oyo omuvubuka piki agenda alabirira abaana naye nga kitalo nnyo banne twongere okwegendereza emikolo eddogo terinnaba kukendeera eddogo weeriri twesige abantu beera stede weetegereze naye nga kwega n'okusaba twongere okusaba kubanga ye omulogo tojja kumumanya aba munno omwami kwali okwo yafiiriddwa mukyala we bambi mu bulumi obuyitirivu mangu nga bakanjula omukazi yatandise kutuuyanira mu ntebe wali kikambwemu kitiisa omuwala yabadde muto emikolo gya wano omuvubuka atunula mpangali bw'ati omugole afudde amaze so byebimu ku ebyo Mukama amuwummuze mirembe amuwummuze mirembe naye ngaomuwala baamulabye era essaawa yonna bamutuleetera bamukwatidde ku malaalo kumutaana nga yeyasooseyo ndoza nga ayagala kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola
naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okuliraana Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 emu 2 6 ne not 784 993 2 not 7 7 oba not 781 8 4 Success Motors. Walk in, drive out. Bagenda ne baziba emizimu gy'abano okuwoolera eggwanga kimusoosaayo era bw'aba teyayanguye kuyiwayo byayiwayo omuzimu gujja kumuddira. Bw'aba yabikoze baamugobye nno abantu ne baagala okuyomba okola ebiri ku TikTok. Puroguramu ekyali ku TikTok ekyali mpya iyo oyo kandabe omwana kanovuka mafaananyi omuwala olwabadde okutuula wano yono omuwala yoyo awera awatudde nebba awo natandika okussa obubi era nga ali awassa bambi nga tassa bulungi metroni we oba ssenga we najja muyiseyiseemu akawero mu bulago. Byabadde wano era nga mbiraba ebibe nyininyini nga tubiraba sikana akawero tokalaba ebibi bamuyisaamu akawero atandise okussa obubi eyabadde omulamu era yakeesezza mulamu olabadde okuliraana bba bw'ati oba eyategese entebe naye bagamba mbwe yatimbye omukolo. Bino bitiisa eby'omugole Shadiik gwe yayanjula n'afa mu nnaku 3. Ate teyafudde mu nnaku 3 yalimba yafa nkeera. Bambi n'awulira bubi n'assa bubi n'awulira ng'asiira omwana omulungi teyazze mu kidaala wadde kabbo ka muwala yayagadde okudda bazze bakamusitulidde naye nga takyasobola era nebba n'amulaba bayooyo ajja n'amulaba n'amugamba kiki mukyala wange ofaaki maama abawala sinti buli mukolo mugukole ebintu ebimu kati we byatuuse lwakuba twagala okweraga mu bidaala naye ebintu ebimu bisooka endoza bibeereko private n'embaga ekolebwe mutuyite abantu 20-30 muyite bakulu abantu abakulu mbaga eggwe. Nina mukwano gwange saakunyumiza naye nakakunyumiza wiiki ewedde kimu okyuse ino eryanda nze nalina mukwano gwange ne bakola baby shower actually yagamba boyfriend we nti ayagala bakole baby shower boyfriend n'agaana n'amugamba nedda omuwala nga ye mukwano gwange ompulira omuwala ye mukwano gwange eyali olubuto bakyajiwuye eryanda nga balijjembe bawulika omuwala yasaba boyfriend oyo muwala mukwano gwange yasaba boyfriend we bakole baby shower boyfriend we n'amugamba tokola baby shower sizikiririzaamu sizaagala abo booyita biki bye mucelebrating ebyo omwana agamba boyfriend tamwagaliza ye nga akola patezi ye nga bamukolera tagaana biki oyo omwana mukwano gwange n'anoba n'olubuto n'agamba tofaayo omwana tujja mulabirira nja byekolera bla 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 nze nina okukola baby shower mikwano gyange twasonze dda n'anoba ne bakola baby shower wiiki eyaddako era n'asindikira boyfriend ebifaananyi nti nabikoze biwadi waŋŋaana nabikoze kyawedde kati kikulume otyo kati bwe nagikoze ne wabaawo ki waayita ennaku 5 olubuto ne luvaamu nga luli premature yali abuze ebbanga ttono olubuto ne luvaamu ne bagezaagezaako bye bagezaagezaako saawa zino nyinza okugamba nti omwana yafa bannange nabagamba baby showers abantu omuvubuka
kubanga nze omuwala yali yamundaga nankubira naŋŋamba Alan Cruz saagala interview saagala kinenzikiriza nkulabe najja naŋŋamba mukwano gwo namunnyonnyola ne mugamba tokola baby shower naŋŋamba Alan tewali kintu kyali kisobola kujja mu lubuto tewali kubanga tubaddeyo ebbanga lyonna tewali bifaananyi bye twali tufulumizza nti ali lubuto simanyi photoshoot simanyi biki saawa zino omuwala akaaba amaziga agamba omulenzi nsonyiwa saamanya nzikiriza nkomewo tujja zaala omwana omulala omuvubuka yaŋŋambye nkole ntya Alan nagaana omuwala amasappe agatagatta amasappe ge gatuleetedde obuzibu amasappe gatuleetedde obuzibu mu bintu ebyenjawulo Alan ate Alan olina abantu bangi mikwano gyo omuntu mulimu abantu n'okwogera nnyo bino byetwogera ennyo ng'ensonga ze nakugambye ko wali nga twakajja abantu tuuzaako abantu ebbali nga tebali mu kamera omuntu ave mu masappe omuntu akakkane omuntu asooka asirikemu ebbanga buli kintu kyonna kyonna lw'osizinga faya buli kintu kyekola kyokka kale katono nnyo tukomewo senga ekintu kisusse amasappe mabi obaako kintu omanyi waliwo ebintu bye tukola ng'okola kulumya naye ng'ate gw'olumya ayinza okuba nga talumwa nnyo ng'ate bwe kinajja nekikuluma okufaako obufi okitegeera katuba tulina abantu bangi wano tulinawo n'abantu wano abaakamala bambi okuzaala naye nga era byali ebyo oliira kwataliza sinajja azireeta mu bantu abawala ebintu ebyo babikola nnyo okimanyi aba alumya mujja we alumya abantu abamwogerako bakola batya najjayo eriza si najja za sikaani nga bamukebedde nga olulimulimu luzannya lwa wiikisi nga 3 naluba nalutwetera ku media naga nti oyo si mwana temumulabye najja nga alina olubuto nalweba pa naye naleeta nti omwana kati atuuse emyezi 3 onnyonnyola omulogo naye ssebo ze namukwano gwange yali afudde wano omugwanga waali amanyiddwa okufa kwe nyini yakomayo abadde ku kitanda n'omwana ng'ali mu incubator na buli kimu yakola atya mukwano gwo omwana bajjamu mujje nga takyategeera pressure ng'eri waggulu egaaniddeyo omwana era bamugjamu nga takuze era ndoza n'omwana ayinza okuba nga akyaliyo kubanga yavuddeyo naye nga abadde omwana yali akyali mu byuma naye nze simulabangako naye nga omukyala yavuddeyo kati mulamu waali kyemmanyi takyayinza kuddamu kufuna lubuto n'alupostinga nze gwe wakiŋŋamba mbu olubuto luba lwakyama ekyo kiba kyama eryo tulyamugema tulyamugema olina kusirika abantu ne bategeera nga walaba Farida Nakazibwe okimanyi najja atuviirayo buli omu n'agamba Farida alidde olubuto nga tuwakana n'okuwakana sibo ne tumulamu naye namusangako ne ku bulanga awo nga yambadde bino ebyekisiraamu nga saalaba ku lubuto byebyo ekyo kiba kyama toyina kireeta mu bantu oyagala obaleetere nga gwe owulira essanyu naye munnanga abalogo bangi omuntu wakuyoolera ekigere mu busungu najja kukola ebikyamu ate bw'obanga oli lubuto eddogo lyangu amangu okukukwata so bannanga amasappe bannange ne bwoba olina n'ekirala bw'oyinza okuba nga olinako embeera gy'otuuseeko bw'olaba nga embeera ekusobedde oba olina ky'otuuseeko sooka okkakkanemu bino byetubeera mu media mumutuleeta mu media mmwe Alan mujje ne mutuyita jangu sambi okole interview naye interview zino abamu basooke bakkakkane asooka nakkakkana akole ebirala ave ku bintu ebirala oyinza okwagala okwogera ku kintu ekyakutuukako mu bulumi noyagala oyongere okikubewo ate nga oluusi kigenda kukwongerayo oluusi ogwe mu buzibu ate oluusi weeyongereyo weevuma abantu abamu nti bebakutuusiza ku ekyo naye ngaoluusi gino emimwa gyaffe ekintu ekyesonyiwa n'okiyita n'okiramba bulabi mwe tuwayitawo ebbanga ttono nga toli mu bulamu bulala kale nga tumaliza programu yaffe y'olunaku olwaleero badde nsaba owumbewumbeyokko obugambo bwewandyagadde okuwaayo abaana ab'obuwala abali eyo naye nga tonabuwa waliwo yaŋŋambye enkuloopere
nze abavubuka baŋŋamba naye oluusi mba neerabira okukugamba omuvubuka yansindikidde message wano naŋŋamba gamba bisambi yoba eriwa yaŋŋambye gamba bisambi abawala abamu baleka ebisenge nga biwunya olinayo eddagala lyekisenge olinga bwe bagenda mu muzannyo ekisenge kyonna kiwunya ye ekirala ombuulire wamma kawoowo ki akateekeddwa mmenti kale okuvaayo bo abamu tebamanyi namukwano gwange omu yaŋŋamba mbu nga akawuwo k'ettooke nga jjokye Sharifu ebyo yabiŋŋamba manyi ne Sharifu oyo naye wamma akawo kalina kuba nga kawulika katya sooka oyinde tusooke kiri kyogambye abakulopera nti ebisenge bimu biwunya abakyala waliwo bambi omukyala wayinza okubeera n'omwami ekisenge kyonna ne kituumuuka ne kiwunya era ne bamaliriza era nga kiwunya okufaako obufi ensonga ezo ziringa 4-5 abakyala balina omuze nga bw'amanya nti agenda kwa boyfriend we bamutwala out n'asaba ebyennyanja nagamba mpe fish chips ne fish nekyo nekibeerawo n'agamba bampe kacumbaali ne bamusabira kacumbaali omwami talidde kacumbaali ekyo nakyo kitamya abantu mu bisenge abalala ne balya katungulu ccumu n'amumira katungulu ccumu nga bw'omulidde e Kampala mukadde avaayo fene nga bw'omulidde mulimu ebintu ebimu byotasobola kukola ki byotasobola kugamba nti okulya n'obyemanya nti ennaku zino ngenda kubeera n'omwami kitegeeza bwe mba ngenda obeera omuntu aba agenda obeera n'omwami we weewale okulya ekyennyanja weewale okulya ebyennyanja weewale n'amagi geewale oyinza okwebajjagala wansi oyinza okuba nga kiisa eno omusajja agenda kuba n'ogenda webajjagalamu katono n'ovunya ekivundu weewale fene weewale katungulu ccumu weewale kacumbaali oyo ogenda nomu ebintu bingi nnyo ebifuutuka eno nankani ene Kampala abalala balwadde abeera n'omwami agenda okugjayo semudondoli nga yenna ajjudde ebintu ebikyafu ate oluusi ng'avaamu ekivundu oyo aba yeetaaga kujjanjaba teyeetaaga ne bw'onaaba n'ofiirawo tosobola kutukula munnoonye mundabe eddagala eryo weeriri omuntu oyo aba alina ekirwadde munda abamu bamanyi okubeera nga yakava mu nsonga tannavaamu bulungi n'awaako omusajja ekyo kireetera omukyala okuwunya nekiweredde ekivundu kakati eddagala weeriri eddagala eryo ndiyina erisobola okulongoosa nerijjanjaba ekintu ekyo akawoowo ki akavaayo akawoowo kasitoonaaba obulungi n'otereera sirina kyenyinza kugaa nti akawoowo akavaayo nti ateka okukageraageranya nti oba kalinga ettooka eryokye nga Sharifu ye yaŋŋamba Alan gwe gy'otambulidde gw'owulira wawunya watya simanyi bambi simanyi tonuunayo wallahi sikikola omumwa guno Museveni yatugamba pulezidenti yatugamba bagukozesa kulya mmere kitegeeza nebbeere toyonka oba eri oyonkako awoomerwa ebbeere bannanga omwana ono ne bw'olyogera oba teyakkuta bukkusi kati eyo mmere pulezidenti wa Uganda mubuuze gy'omuntu omubuuze kulya mmere naye eteeka okoze otya ekirala ate era nawulirako waliwo eyatugamba mbu singa Alan omuntu aba takumanyi bulungi n'ageza kuwa emimwa n'ogikiisinga okumala eddakiika nga 10 mbwenu wansi totawaanayo odduka buddusi simanyi lwaki okoma ku ekyo owoomerwa emimwa owoomerwa ebbeere awo toyinza kuddamu kukola kirala abakazi obalumya nnyo nze omwana obugeki anuuna nnyo obugere ate Alani ate akumalesi kamanyi kale nako tukasomese banno obugere nabwo bukujere
nanno bwalinga ekiwumbe mutunuze mu kamera bulungi obugere bumuwoomera Alani ebbeere ne kiisi ate ye bw'amala okukiisinga ndowooza oba atuuka ku ntikko awo taddamu kulaba muwala nze omuwala yakiŋŋamba nene lulina mbadde siriiwo nga natambula naye ekiriwo kyekyo Alani leka kukomya ku bantu gwe okute otuuke ku ntikko yo ate ogaana okukola ki omukyala okubaako ekyala ky'omuyamba n'omubeezaawo maliriza emikolo simanyi Ssemudondoli yafuna obuzibu nkuwa eddagala awunza okuba nga olwanyisa mumwa poza ani abigambye abakumanyi nze oli yaŋŋamba naye ngenza okuwulira nga ne Sharifu agamba nti awoomerwa nnyo era ye emimwa bwagikola bw'atyo wamunyumiza nti ekyesinga okuwoomera mimwa ekivaamu awo n'odduka Ssemudondoli yo temala gavaayo oba eriko obuzibu tugende mu mmotoka nkuwa eddagala bwe tuva wano kale musiibe bulungi ennamba y'essimu sinnagibawa ate ebintu bino leka tobinyiigiramu wa nnamba y'essimu bisambi baawe ennamba y'essimu abantu bano bula abampa ekitiibwa oli wano byonna byonna onzivodde nkuvudde ki ng'oyogedde naawe n'oyogera nti muzeeyi Museveni yagamba emimwa gino gyakulya mmere si gyakulya bintu birala kwe kubuuza ebbere likuwoomera wookomye okusirika n'osirika n'onyiiga ate nze leka tontiisizatiisiza mu pulogulaamu osoddiwunyako ebbeere nomala ate obugere ate oli Sharifu yakwogedde obugere nze manyi obugere manyi kye babukozesa Alani nno ng'oli mulalu mukwano wamma abalungi nyongera okubawa ennamba yange y'essimu bannange n'ekirala bantu mmwe nabakola ki YouTube yange ne mugizira nkyalemedde awo sinatuuka kuwakyawa oli kuwakyawa yameka mbulayo 350 okutuuka ku mugende mulabe YouTube channel ya Bisambi abantu bagambe kyeka okuba ndowooza tebaagala bwagaze YouTube channel ya Bisambi eri mmanya ki Bisambi bitereke Bugumu genda mulabe YouTube ya Bisambi ate embeera ebeerenga ya munyonge abaakajja ababadde bagira bamwongera obuntu muteeke ku bannange abali eyo Bulaaya diaspora beera ng'okola emirimu giwadde wabulaba ddamu oteekeko obutambule nyongereko kuwakyawa bambi mbulako 350 tandike nange okuba nga nfunayo ka payment akatonotono kati yaddirira nazzeemu okuddirira bannange nedda kiki ennyo bane temunkyawa nze wammwe sibalinaako buzibu mbaagala nnyo ennamba yange essimu eri 0784 31 48 59. Amina bw'oba oli eyo ng'olina massage pala ennungi nga massage pala yo nnungi sauna steam bath olina abaana bakola massage abalungi bambi ntegeezaako ng'obudde bukyali saagala nnyo sauna zibeera na mujjuzo naye muntegezeeko ng'obudde bukyali njagala kukola ku massage mpulira omubiri teguli nnyo steady so let me know naye njagala bya bwereere sina kyengenda sasula nzije ne Kim ne Sharifu abaana banyigemuko ka massage Swedish ate bajja kukola massage kati ojja kuvaayo eri mu massage bw'onoofuna omuntu ng'ategeera abaana beeyambula abakola massage bwambalwa bummini ka blouse kokka najjamu akapale kati bwe baba bakola massage ku mugongo weewunzika omwana najja n'akuyira oyiro kati bakuyira oyiro nadda ku mugongo n'atuula akola bukozi magulu bwe gati n'akola bw'ati amagulu ng'ennankani bwekukoonako eti n'ennankani neekukoonako eti ebisibye njagala ate ojja kubyagala tojja kuwa mateeka wali kubanga bakujjanjaba omubiri guli stressed gulina fatigue egenda kuggwako omuwala addemu akukyuse ng'akukolako yenna ebisambi byonna bibunyeka oyiro awo saagala ate olina okwagala bwoti ogenda kubaawo bwoti nze ngenda kukusasulira sabundi eyo ogende mu Swedish simanyi biki akukyuse kubanga bakola gino emisuwa gino bagiti gino bagikwatako wano wonna be bakola ka massage mu bulungi si mu bubi bakukoleko kati singa Ssemudondoli eyimirira bweti tebagikaka bagikwata bulungi mpola mpola ne bagikwatako mpola nga wenna ozibiridde ekitegeeza ogenda okuva mu sauna nga buli kimu okimaliriza ogenda kakuwummula musibe bulungi wamma mweraba
sisi ubati wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Essimu kasyakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda. Baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga baina n'esina keyboard. Baina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Baina headsets z'abaana, baina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11. Ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.